Oli ku Sama Uganda Media. Kanso Nalukola asose kusala. Asose kwebaza. Wakitiibwa agyeko over. Ulira. Yes, oli ku Mukoto Big exclusive. Josinzira okutulaba n'okutuuliriza video likinge. Sharinga, likinga, sharinga. Kanso Luyimbazi Nalukola asaze wasooka ye yangu omulabye aliko free political prisoners. Bobby Young ajjukiddwa olunaku olwaleero azeemu ayambadde ovoyo. Bobby Young ye t-shirt eri munda mu ovulo ya Kanso Luyimbazi Nalukola. Likinga video bwatyo bwatuuse bwalabise ng'agenda kwogerako eri abalonzi be olunaku olusemba. Wuliriza ebigambo bya Kanso Luyimbazi Nalukola kiki kyagenda okugamba abantu olunaku olusemberayo ddala, era nga tusuubira enteekateeka yanga 13 olunaku olwokusatu abayimiridde olunaku olwokuna akalulu kagenda okubeera nga kakubwa. Olunaku olwokutaano balina okubeera nga balangirira. Tumuwulirize. Power, NUP, everywhere, President. Sir. Omulundi guno singa naatemalira Museveni amala nabba akalulu kaffe wano Neshani Williams taliiko nga nkabadata Parliament Kawempe North tumakinge tugende tutwala obwa pulezidenti bwaffe bwe yanyaga. Oyogedde ensonga ndabuulira tujja kumakinga tugende tutwala ekifo kyaffe basebo ne banyaga. Freemachete namubuulirako dda nze siri muntu wa bulijjo ayinza okulemwa okufa ennyanja n'afa akataba. Mr. President, abantu bagamba tugende. Omukutu oli ku Sama Uganda Media official mu maaso ga president. Banange mbasa omusharinga video. Botelefu mbaira bwetyo bweri. Omukutu oli ku Sama Uganda Media. Power! NUP! Babade Justi bongeramu abeere nga mufuna bukalamu. People power! We, Mr. President, buli kimu ekyannamukadde munnamagye Museveni kyanaabuuka. Buli kimu kyaggwawo, temukyali makulu, ne tiya gaasi takyanoga, takyabalagala. Kale bwe baamukubye nabadde mmanyi akyalinga owedda. Saazibiridde n'amaaso. Tabalagala basebo ne banyawo. Ali expired. Museveni yaleta candidate. Sente zaali zaalesi akati bakyasema wakula tiya gaasi. Kifaananyi awo olaba ng'anyirira naye buli kyayogera
Tanaabuuka ne bwogezaako mutembeeta obanga awandiika ku ffunfugu n'omuntu yennyini yanaabuuka ebisebbuuka temuli kantu basebo ne banyawo epiiko pawa awa pawa ra ta olunaku lwajjo nafunye omukisa okulaba kwoyo muwala Jana Nambi nemubuulira nti bakitaawe baaliwa omusaayi gw'Abannayuganda olwo ne balyoka beewaŋŋamya mu buyinza ne balyoka balya buli kalungi kaffe ke twali badde nako n'ebiseera byaffe eby'omu maaso ne babirya basebo ne bamala ne baleeta muwala waabwe oyo atalina kantu ne bwayogeranga akuba kampeyini emboozi ye ayagala kulongoosa myala ayagala kukuŋŋaanya bisaaniiko ng'ate ekifo kyasaba kya bammemba bwa paalamenti kati omuntu ng'oyo munafu nnyo basebo ne bannyabo naye ayagala bakitaawe batte abantu atambulire mu bitaba by'omusaayi gw'Abaganda baffe agende alayire basebo ne bannyabo tetujja kukkiriza epiiko pawa awa pawa abaana ba geto kambabuulire abataze bula mando bakomawo okutta abalala mweteeketeeke basebo ne bannyabo teri asobola kuvuga nga mbalaasi okugjako omugongo gonga gweweseemu temukkiriza bubbi muveeyo tukayanire obuwanguzi bwaffe kubaffe abalina amaanyi g'abantu epiiko pawa awa pawa ra cha Mr. President nzikiriza nga sinnalaga wala nsooke neebaza abakulembeze bakoze eby'ensonga bwe soogera erinnya nkwegayiridde tonnenya nemwe mulaba akaseera kendimu bannange si kaseera kangu naye obukulembeze bwa Kkunga mwebale nnyo wansi w'obukulembeze bwa Chairman Nyanzi mbeebaza nnyo Haji Hamudani Semugoma weebale Hajati Nabatanzi weebale Bwana Serubiri Charles weebale neebaza nnyo omwami Emmanuel Serunjogi Chairman wa Nuupu mu Kawempe mbeebaza nnyo abakulembeze baawano Honorable Atiku Ssebaggala weebale byokola mbiwulira sebo bammemba ba paalamenti okuviira ddala waggulu ku bukulembeze Deputy President weebale nnyo Honorable Muwanga Kivumbi weebale nnyo Leader of Opposition weebale nnyo Senior Legislator Betty Namboze Honorable weebale nnyo Honorable Namuga weebale nnyo Honorable Sewungu Sebo President Honorable Sewungu oyo yamperekerako ku Sande nengenda okusaba mu Ekereziya Katulika ku St. Kizito ne ku St. Peters Sebo nenjogerayo n'akazungu abakristo nga bayagala akazungu kannalukoola bammemba ba paalamenti bannange mwebale ate Sebo President nsaba nzikirize neebaze maama wa Honorable Mayor owa Masaka City Honorable Florence Namayanja bannange yampadde esaala ennungi mukama wange bammemba ba paalamenti abakulembeze mu gavumenti ez'ebitundu sipiika wa Kampala ne basipiika abalala bakansalas bamikwano mu nsonyiwe abakulembeze b'ebibiina by'obufuzi mwebale nnyo bakama bange mbeegayiridde mu nsonyiwe sisobola bamenya mwenna bwenna abasanganga njanga bagamba mwebale nnyo naye sirina bwenkikola bambi mu nsonyiwe bannabitone epiiko pawa pawa mukama wange bannabitone okuviira ddala ku Sir Mathias Walukagga
n'abalala bayitirivu basenga bajja ne bapafominga ate ng'obuyimba bwabwe bukwata nnyo. Abamu naawe obeerabiddeko, abalala tewabalaba ng'oli omusajja bamuyita ngenda mukubuulira nga ngenda maaso arayiminga afulowinga akulukuta sakakusi mukama wange bakubye ekintu wano naye bannanga abakulu ennyo bafuuti sojas wange oli ku sama Uganda Media yenze sama okubanga nkuweereza ekyo ebigenda maaso. Mungumiikirizeemu naye nabategeera nnyo, mbalimu nnyo. Mr. President, mu kiseera kino obubaka obw'enjawulo bwe njagala okuweereza Electoral Commission. Electoral Commission ngisaba ebeere in charge. Olunaku lwa leero twabadde tulina kubeera Bwayise 1, naye abantu be Bwayise 1 baabalyazaamaanyiza. Basiyagguse eggendo okuva eyo bajje wano, so nga ate twakkaanya bulungi wa kandidate gy'alina okubeera, kandidate ki na budde ki, naye baatuyiikiriza ne batakoma okwo, abakwata mundu ne batulumbagana, ne batukuba ebyasi, ne batukuba tiyagasi, abantu baffe babakutte. Omuyambi wange Kasule Umaru bamukutte bamubuzizaawo kuba tunoonyeza ku police stations we tubadde tumusuubira ng'eyeekanyanya n'eyeekawempe nga taliiwo, ng'ate bavudde ku kukkaanya kwaffe kwe twatuuseeko ne RPC atuula ekawempe. Omuntu wange bamutemangu ddala, n'emmotoka yange n'amasimu gange n'ebiwandiiko byange n'ebintu byange byenkozesa mu bwalo yange sitampu yange n'ebirala babitutte abapoliisi basebo ne bannyabo. Ebyo byonna bye bakola kwagala kutumalamu maanyi, naye tetugooka kubaffe maanyi. Epipa power. Nange nebaza abantu bange okubeerako nga mulaba. Sebo akulira akakiiko k'ebyokulonda, weebeereremu bwana byabakama. Ffe tetugenda kubawa ssente okutulangirira, ffe tetuwanguzi tebakulimba. Ebyo ebibozibozi byempulira simanyi omala okuwangula akalulu, naye ate returning officer n'agamba bw'otoolete ssente bwe ziti sikulangirira. Woowe tulinde tujja kasita muzanyira ku buwanguzi waffe. Era nkubuulira Mr. President, tufunye amawulire nga waliwo bokisi z'obululu 10 zitambula, ng'ekiwendo ekyo kikuliddwamu chairman w'omuluka guno, ali wamu ne chairman w'ekyalo wano, ali wamu ne kansala Mukooza. Era Mukooza awaddeyo enjuye webwe babakiikingira obululu. Nkulayirira gwe Mukooza weetereeze, Mukooza weetereeze bambi, ne banno mwetereeze. Waliwo omukyala Mr. President akola mu ofiisi y'Electoral Commission Kawempe, bamuyita Nasruna Rehema. Buli lwagira ati naayita abakulira ebyokulonda mu buli muluka, n'ababuuza tukoze tutya okubba akalulu tukabbira ennambi. Obukolya bwe buli wali ettula kyokka naye obutakwatibwa nsonyi asala entotto ngeri ki gye baba babbamu kandideeti w'ebukojja bwe. Yatuuse n'okukwata mutoowe gwe bayita Njuki Shamimu amuleeta e Kazangola, kuba babaddewo omukyala bambi nga muhima ng'ebintu abikwata mpola mpola mu ngeri ekitegeevu. Balowooza nti Njuki yajja okusobola okutubba obululu. Ffe tugenda kujja nga tetuli Njuki wabula nga tuli Nnumba. Ate tegekere
A people power, our power. General Museveni ne mutabani wo ne mwenni n'obubaka bwammwe. People power, our power. We mwana muhozi kankubuulire bataata bo baalya buli kamu era njagala okutegeeza bw'oba oyagala okutegeera nti bataata bo baalya buli kamu jamu ebyambalo byaffe obiteeke wali okwate mundu zaffe oziteeke wali ngomu oziteeke wali museke ojje gwe kennyini weesimbewo olaba bwe tetugenda kuwujja akalulu lwojja okutegeera nti kikusibu mmonde. A people power, our power. Mukyala Nabbanja nawe nyina obubaka bwo ani alina kamera n'atuuka emangu ewa Nabbanja ogirina. Mukyala Nabbanja nyina obubaka bwo wagenze n'okunga ba RDC mu Kampala n'abamyuka baabwe n'emirirwano yonna Wakiso n'ewalala abamu bakanywa musaayi tubamanyi. Waliwo deputy RDC omu nawandiika ebbaluwa yali yeewadde obuyinza bwa kooti nemubuulira nti tolina buyinza bwa injunction nankubira esimu nambuulira bw'ayina emmundu nange mugamba nina amateeka baŋŋambye kanywa musaayi y'omu kuba okulira okubuzaawo abantu baffe nga Bobi yange ono gwe mbalaze wano. Mbabuulire mwe ba RDC ab'emukono ab'e Wakiso ab'e Kampala mukwate emmotoka zaffe muzizze ku mirimu. Waliwo ne gwe bayita Robert Kambugu yazze mu Ekereziya Katulika nga tusaba ng'azze kunoonya kalulu ka Nnambi era Honorable Sewungu n'amubuulira ebigambo eby'amagezi va mu byobufuzi genda okola emirimu gy'abantu kuba balina kuba bakozi ba gavumenti. Bwe muba mwasanze nga bali mu mmotoka zaffe ezo eziriko UC ennamba emmyufu emmotoka ezo temuzikoonako temuzoonoona kuba mmotoka zaffe za muli wa musolo wabula mubagambe muvuge emmotoka zino mudde gye mulina okukolera muve wana mulekerawo effujjo nalukoola muzibu nalukoola ejjabba lya bunyama. A people power, our power, tebazanyira mu bintu bino. Abasiraamu mbabuulira nammwe ekigambo abasajja abazze nga batukolako obutujju obulumbaganyi ne batutta abattasa ekirevu abatta abantu baffe nga Mando abasajja abo nange baagala kunnyigiriza babba akalulu kange ng'ate bakabbira wano ewammwe temuzanya abaana bageto temuzanya mujje mulonde teryajja kubba bululu bwaffe. A people power, our power. Bannange abalungi nsaba mbeerekereze wadde nga nkyabaagala okuba nammwe naye mbagambye ekigambo ky'amagezi bwe bamma obuwanguzi bwaffe tukole ki tujja kukumba tutwalemu obwa pulezidenti mu kaseera kano mpita pulezidenti ow'ekikulu